Kamanya gange nze Kakoma Jonathan era nze Balaga bijja bya jjajjange nze kennyini jjajja wange Kakoma eyayiiya oluyimba lw'eggwanga yakuba hiiti eyamalawo ebbanga tegenda kuggwako. Kakoma yani soko nnyonnyola abantu. Kakoma mwami Profesa Mulamba yasomeranga bweru eyo. Najja n'atuyiyiza oluyimba lw'eggwanga. Mu bantu abasatu abaaliko ye n'ayitamu. Era okuva olwo teyakoma ng'oluyimba olutaggwako kati. Kubanga gavumenti yali egambye olukyusa naye najja n'ayituwa confirmation tejja lukyusa. Kakoma mu famire yammwe muli bayimbi oba ye yakolamu ka leisure kayitamu? Tuli bayimbi. Nange kennyini ndi muyimbi. Nze dda naliko DJ nga nina ebyuma bya disco. Ng'era nze nalinga Ntebe eyo nga nina ne club Entebbe. Naye lwakuba okukula kuno ojja weezuula n'ogamba no sijja kukola kino sijja kukola kiri. John, oli muzzukulu oli mwana mu famire ya Kakoma? Ndi muzzukulu. Mu famire eno muli abazzukulu nga bameka? Bwe mba mbalaabalamu tulinga basatu oba bana. Twogere ku projekiti eno. Projekiti eno ani abadde agikolako? Twawulira nti omugenzi baali bamusimudde nga baagala kujjayo golodi we. Yali gye bamuziika naye baali baagala jibba. Kyali kyekituufu ekyaliwo? Kyekituufu baagisimula ne tugizaawo. Bwe twagizaawo ne tugezaako n'okuconstructinga akayumba kano. Tumuzeewo abeere bulungi. Baasimulawo awatuufu abantu osobola okulaga? Olaba eno stage eriwo twagikolanga Uganda flag. Wano wennyini ewali star ne side wano we baasimula. Ne bateekawo ogutwiro ogunene. Ng'ekigendererwa ki? Waayi simanyi kubanga emidaali gye gyegiri. Naye abamu bagamba simanya bamuggyako akantu simanya biki. Ebyawongo. Bw'abamuggyako ki ku mutwe? Kuba omutwe gw'amaanyi nnyo. Ku mutwe tino kwe bajja akantu ako. Bakatwala kati nze saategeera investigation ya poliisi eyo yeesinga otubimanya ebyo. Kati kyekyabagira ekyabayinula okubeera nga muzimbawo kumuteeka mu kagundi kano? Twasooka ne tumuzimba nga ffe famire ya ono yali Mumbejja. Mumbejja Mulamba. Kaakati yali mukyala w'ono. Ow'empeta ddala. Kaakati otuwalirizo kikola bwe tutyo. Ono yalina n'omukyala ow'okubiri oli gwe twaleka wali wabweru. Mary. Tereza Kakoma. Kaakati nga waliwo embiranye mu famire. Ne mumusimula famire y'oli teyalifaayo oba nti no taata waffe bamusimudde katukole kino katukole kino. No. Famire yo n'omukyala n'omuzzukulu nga nze kennyini. Kubanga bano balina muzzukulu nze kennyini. Ne basalawo tuddaabirize taata waabwe ne maama waabwe tubateeke mu kifo nga we balina okuba. Abafamire yo abava mu maama oli we bali e Kampala oba tebaasobola kikola lwakuba tebaliiwo? Bonna we bali abaana 5 okuggyako ogu omu ali Kenya. Ate ab'ono waliwo omwana ogu ali wano e Kampala ye kitange
yali wane abasigadde bali bweru. So maama oli omuleka wabweru teyali nsobi. Teyali nsobi ku lwange. Teyali nsobi butakkaanya ate na abantu kubeera na ziba mpisa mbi bakitange ne basenga abange abo jjajjange oyo balina empisa embi. Empisa ezo embi ze tugambako nze ne mu kutandika wano okutandika project eno ntandika okuzimba biki first day yange bajjanga leero ne baleeta ekimuli nga wano tebannazimbawo kano kayumba kasinakateekawo baleeta ekimuli nga kya maama waabwe wogu oli taata waabwe tebamusaako wadde n'ekimuli ate maama waabwe olunaku lwe baamuziika baalinyawo kwolwo olunaku ne bamala omwaka mulamba nga tebazzeeko eno tebamanyi nti n'ekijja kino kiri kitya. Nze ŋŋenda okujja okulongoosa kino ekijja ng'omuddo mungi naye nga bo baleese ekimuli ne bakiteeka ku maama waabwe mu nsiko ne batambula ne bakola ki ne bagenda naye nga tebafuddeeyo nti no wano wali watya taata waffe ali atya wano. Maama waabwe gwe baafaako ennyo nange nenjija nenfa ku jjajjange bajjajjange bano omukyala n'omwami nembafaako. So kitegeeza waliwo embiranyi wakati ya ba family eri neno. Eri family erina nnyo omululu. Lwe mba ngambye omululu essaawa ya kakati singa terina mululu singa kitange tayagala wemba nyinza okulowooza ayagala lwakuba nze nazeeterayo ssente ayagala kunzikiza buzikizi kunziba bubbi mbeera nga kuyita okunziba okuteeka ssente ze ewantu ye n'agaana ng'akiraba omusaayi gwe gumu. Waliwo singa mbadde ntino mupaka simanya biki naye nze ndi musaayi gwabwe. Ebijja birani yabitereeza oba ogwete bwe yali? Nze nabitereeza ala. Wamala n'obitereeza? Ne singa era endowooza olaba enkokota eri sayidi aleme kulako muddo naye. Ng'abaana be we bali wano? Bali waliwo abali ekololo mu kololo mwennyini nga basula omwo balinamu amayumba. Waliwo abali enaalya bonna ng'ate balina ssente nga y'abazaala ddala naye ne batafaayo okukwatayo kale ekitone ennyo bakwatayo miliyoni kale 15 batereeze ebijja byabwe tebasobola. Nawulira ettaka lino eririko ekijja wagamba ettaka lino liri ku bugazi bwa eka nga mmeka? Eka 11 n'ekitundu. Nawulira nti ettaka lino mwali mulitunda. Lwaki mwali mutunda ettaka eririko ebijja? Sinze nali nditunda. Taata wange omuto oba muto waba taata wange ye yali agezaako litunda kubanga ne gyali wa mwami ono omwami ye yasikirayo. Taata oyo ayagala otunda bamuyita Robert Kakoma. Robert si oli olya era gwe nabadde naye mu Chambers. Kakati ono omwami ne wali ekavumba waliwo ekazi nawezo ziringa nga 2 kukuba n'ennyumba ya Kakoma eyono we yali naye ate nga si yono twabokoze era oli senior Kakoma ye yali nannyiniyo. Kakati ono we yajja ng'oli avuddewo omutabani omuto Robert Kakoma n'akola ki n'ajeefuga n'agamba lino ettaka lya taata wange naye mugamba lino ettaka lya taata wange n'atajjukira nti no bamuzaalayo n'abooluganda teyabajjukira yagamba nze bampaawo nga nze nzekka. Naye ng'ate tekisoboka bw'oba olina abooluganda ng'ate ge gabadde amaka ga kitaawo tasobola gakuwa weka.
oba kitegeera ne wabeerawo n'ebintu ebirala Namirembe kati Robert yandibadde akayanira ntinda kubanga maama we baali bamuteeka ntinda mama oyo yali ntinda ono yali abeera Namirembe era ennyumba ye ekyaliwo Namirembe mama wa Robert amakage gali ntinda lwaki teyakayanira ntinda najja n'akayanira Kavumba kubanga Kavumba ono yajjayo buzi ng'ebyekibuga takyayaga kubeera mu nadda mu maka ga kitaawe najja n'atuula Kavumba watuula Kavumba n'omwana n'amugoberera najja ne mukyala we oli waliwo omwana gwe bayita kitange gwe bayita Robert Kakoma tategeera na nnyo sijja kulimba naye yali ayonka kubanga maama we ye yamugamba buli kimu. Kati lwaki Robert yalekawo nnyumba eri amaka ga maama we yalingamu ate n'atwala eno ewa baateekayo abapangisa najja n'awamba n'eno kati ebyokutunda ate nga naye alina amaka Ennaalya ate amalungi amazimu omukulu ayagala ate kuba atya anti gwegwa omululu gweŋŋambye gwennyini ate ne wano aleeta ekirowoozo nti tutundewo biliyoni meka 2 ate nga nze omuzzukulu nze nina amaka gange Munyonyo okitegeera nina amaka gange Munyonyo nembeera n'amaka gange Lutembe nafuulayo woofiisi nembeera Munyonyo gye neebaka so ekirowoozo kya Robert ekyokutunda wano biliyoni 2 muli kuki nedda kakati olaba ne wali atundawo kamu kitundu ne wali amaka ga kitaawe gagamba yamuwa atundawo biliyoni 1.5 awo wakise Kavumba 20 acres biliyoni 1.5 ati kuliko oluputobazi ani wabawo liliko kubera ettaka sironda zeri okukuba biliyoni 1.5 ali serious anti yayagala byamangu afuna omugaggo ow'amangu amudondole naye era kyendabulaba estate baba baguze empewo muba mwenna muguze empewo Jonathan obagambe abagula ebintu bya Kakoma baba baguze empewo bonna buli avaayo nti no yagula ku estate ya Kakoma nga mufu Yagula Mpeewo nze nkyogedde era tujja bafuna mwenna kubanga ettaka lyaffe lyonna tulimanyi buli ayavaayo n'agula ku estate ya Kakoma Yagula Mpeewo alina mpewo kubanga taata wange Robert waba ye yamuguza eyo mpewo okay kakati muganda wange ongambye oli senior tugende ku senior tumalirize bintu bya family ali ku agula ebintu bya Kakoma nga yafa pozi nga wabigula mulamu waba yabigula mulamu awo oli ku kituufu naye wobanga ogula katikati ate naddala ku Robert oba Magi Kakoma oba Marian Kakoma oba Chris Kakoma baba baguze empewo soko mentioning abatunze empewo family yammwe kuliko Robert Kakoma oyo totawana Mutebi George Kakoma aba ababiri batata bange abo ne batunda mpewo nze ng'omuzzukulu byonna mujja biraba nga mbatuuseeko bonna bagula mpewo temunnatunda ku bintu tetutundanga nako tetukkirizanga nako muntu yenna kubanga n'ekyokusooka batata bange ab'omukyalo oli ne Kakoma mu kufa amabugo ge gonna baagatwala zaalinga biliyoni 4-5 amabugo ge baatuwa naye tebaagasoma nako nti nno tufunyeyo emitwalo 10 okujjako ziteeka mu banka zaabwe awo waliwo gwe baaguzaawo nga oweta ku Kavumba ku kkubo kwennyini oyo naye twamusaako stop Yagula Mpeewo ono ye senior y'omu ku nannyini bintu Kakoma ebimu ku bye yasikira
si omu yenna nyini bintu yavaako koze eyo yonna oyo bamuyita Semu Kyasooka Kakoma kakati n'erinnya lyange eryokusatu 1884 nafa 1974 n'erinnya lyange eryokusatu nze Kyasooka bangi balijja mu mwami ono so weewaddeyo jona okulwanirira famire ya Kakoma yonna bataata bo nga tebavaayo ne bwe batavaayo I know what I'm doing ne bwe batavaayo ne bwe basigala wali nga batudde bamanyi kyenkola